Omwana ow'obuwala Gloria Buggy atadde akatambi k'obuseegu ne kateeka bannansi ku bunkenke. Kaakati nno ebipya bizuuse bannansi ku bunkenke wavuddeyo n'ata akatambi k'obuseegu wakati akongeza okwogeza abantu obwama wano ne wali. Ekintu ekiyitibwa omuze gw'okufulumya obutambi bw'obuseegu gwe omulungi ampuliriza naawe angoberera kigenze kyeriisiza ddala nkuuli we twogera wano munda mu ggwanga erya Uganda. N'olwekyo nga abaana ab'obuwala tebakyakitwala nga kintu kya makulu nnyo, oli waayagala ky'osobola okuyita public attention, kyangu nnyo okubeera nga oba oliawo yeeyambula n'alaga obwereere bwe, olwo abantu ne bamulojja ne bamutenda ne bamwogerako wano ne wali, era abangi beekoledde ddala ky'osobola okuyita erinnya. Baana ba mama, baana ba taata, omwana ono ow'obuwala Gloria Buggy nsobola okujjukizaako nti byatandiikirizanga ebyokusaaga bwe yagenda mu maaso okubanga kyenkana akunamira bannayuganda ng'ali bute wali mu kivvulu oba mu kyosobola okuyita comedy store etegekebwa mwana mulenzi Alex Muhangi. Ono yajja ku stage okuyimba kyenkana ng'ali bute nga oba ayambadde katimba kansiri, bw'atyo n'atandika okubanga ayogeza bannansi obwama, kubanga bajjajjaffe baabiraba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. N'olwekyo ebikolwa bye bibadde bijja biraga kyere nga mwana muwala ono ekintu ekyokweyisa mu ngeri ey'obwereere si kye kintu oba oliawo kyayinza okuswalira. Subscribing, sharing, commenting. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde, naye nga tuvumirira ebikolwa ebyo eby'okumansamansa obuseegu ku mitimbagano.